ate amala omugo gwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Target Taffon Stains Gentle Fabrics wano wendi bagiyita Gulu Logistics Hub. Ebyobusuubuzi badde bikalubirira abantu abava mu West Nile ne Northern Uganda, Natural Region, Northern Uganda. Ebintu byonna bye badde olaba eby'emisolo ebiseera ebisinga bikwasaganyizibwa sayidi z'Ejjinja oba Ennakawa. Kati ebifo ebirala byonna biba bikalubiriziddwa bambi. N'ebitundu by'Embala eyo sayidi ne Masaka Road babadde bali bulungi. Naye ebitundu bya West Nile n'ebitundu bya Acholi Region badde bikalubirizibwa okusuubula. Abasuubuzi kino bakimanyi kye njogerako. Tulina obuzibu. Twogera ebintu Bannayuganda bo abasalawo obwongo bwabwe okubukyusa. Era bagamba mbu we are paid to be fools. Ne kamba buuze. Nze naweererwa State House sera nsomera ku ssente zammwe. Mwagala mbeere wa Nalukola bankube essasi nfe oba bansibe mu makomera kati singa ndi mu makomera nandibadde njagala Uganda nedda. Obutambi bwonna bwolaba obwo bukulaga ssente zammwe Bannayuganda wawe ziraga. Ebintu ebisinga omuyudaaya agamba nti if you don't see you don't know. If you don't know you don't see. If you don't see you lose your head. Bw'oba tomanyi omutwe gwo ogufiirwa. Ssente ziraga wa? Tuwa omusolo. Muganda wange billions of money have been put here okulaba nti abasuubuzi bayanguyirwa. Wantuliranye Congo, tuliranye Kenya. Kitegeeza nti Sudan, tuliranye Congo, tuliranye Sudan. Sudan yemu ku nsi tuliranye esinga okutuleeta ssente. Bannayuganda abaliyo abatwala ebyamaguzi n'ababijja Sudan okubireeta muno. N'abajja ebyamaguzi Congo okubireeta muno n'ababijja muno okubitwala Congo. Kitegeeza nti hub eno eyambako it facilitates trade. It facilitates trade. Omulimu gw'obusuubuzi gulimu okusasula emisolo, gulimu okutambuza ebyamaguzi okubifulumya eggwanga kye bayita export, gulimu okubiyingiza eggwanga kye bayita import, gulimu security kubanga ebyamaguzi birina okukuumibwa, gulimu ssente kuba ate billions of money. Kitegeeza nti gulina okuba ne facilities. Kati bino byonna bye tubalaga kitegeeza trailer zijja wano ne zireeta ebyamaguzi ne bisasula omusolo oba ne basooka babiteeka wano. Waliwo omuntu aleeta container 10 nga zina kutuukira wano. So genda Muyumbe, zigende mu Adjumani, zigende Gulu, zigende Congo, zigende Kenya, zigende wa. Waliwo abantu nga talina musolo n'asooka abireeta wano n'asasula za warehouse. Warehouse gwe buzimbe guli ogunene gw'olengera ebisooka bibeerawo. Abali mu trading chain bakimanyi ebyobusuubuzi engeri gye bitawaanyaamu nga toyina woyinza kusasulira misolo oba okuteeka kagoyo amangu. Train ngenda kubalaga oluguudo lwa train wadde nnyimire oluguudo lwa train. Ebiseera by'entalo bye yajja oluguudo lwa train lwali luva Tololo nga lujja eggulu lwayonooneka. Naye kati lwaddaabiriziddwa ebyamaguzi bigenda kusobola nga bisobola okusaabalira ku train ne sayidi eri ya terminal eyingiza trailer. So abasuubuzi bayambiddwa ne Bannayuganda wamu kubanga kino ekifo jja kisanga kiwa abantu emirimu emitwalo nga 10 abayingiza emmotoka ebyamaguzi engoye buli kimu kyonna kyonna kyolaba kikwasaganyiza wano naddala nga kiyambako abantu ba Northern Uganda ne West Nile, Congo ne Sudan. A lot of money. Abantu bafuna emirimu, abantu bakola, abamasanyalaze, abamazzi, abakuumawo, bonna Bannayuganda. So kati gwali akawempe wa Nalukola. Simanyi oberekera Nalukola. Nalukola oye Nalukola yakukiikira kawempe. Gwava budaadiri. Ewamwe budaadiri ki ekifaayo. Baganda bange abavubuka mujja tuvuma mujja tuwemula. Naye bw'olikula ojja kuzuula nti obadde ogoberera mpewo kyekisinga okubeera ekibi okuvuga mayiro 45 n'ozuula nti wakutte oluguudo olukyamu. Abavubuka abasinga mwakwata oluguudo olukyamu kuvuma abantu kuwemula temuna kye mwagala nti ne Baby Glory apostinze embaga ye mumuvuma kale oba muli bazibu nnyo. So tugenda kubalambuza ekifo kino kyonna mukyetegereze era ne background video nga bw'ogiraba. Abantu abamanyi eby'emisolo bogenda Ennakawa wali wabeera busy, bogenda ku URA wabeera busy. Kati oba busy bw'olaba awo URA abantu beeno nabo bagenda sobola okwekwasaganyiza ensonga zaabwe nga tebagenze Ennakawa, nga tebagenze Ejjinja oba nga tebataataaganye kubanga bo entalo zaali zaabakyankalanya. Mu mbeera eyo twebaza gavumenti eya President Museveni, twebaza Bannayuganda abasasula omusolo, twebaza abantu abakwatiddeko abazimbye wano, twebaza ne Bannayuganda abakolawo. Wano tewaliwo Banyankole, tewaliwo Bachina, tewaliwo Bayindi, waliwo Bannayuganda. Ffenna buli omu bw'akola azza ekyokulya wa ewaka status basobos.